zikiriza okuweebwa obutuukirivu era njatula gyakamwa kange nti lokose. Omuyimbi Paalaso munange mukyaki alokose bamusabidde munange esayidi eno mu kanisa ate nga munange akatambi ka Alien Skin ng'ali mu ssabo mu Buganga esayidi eno muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi ekiri wano munange ate kikabuka. Ngenda kusaba video ogimpere like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo. Kati munange ngenda kubeera nga nkutandisizaawo era nga kansoke nkutandise n'akatambi ka Alien Skin ate mu maaso awo bambi njije n'omuyimbi ate Paalaso. Kakati munange akatambi kano katwedinze nnyo. Jjukira nti nno nkugirayo ate ebitwedinze ne mbikuleetera wano ku Jamina Tiogi naawe n'osobola okubiraba. Kati nno mwana mulenzi nno era nga akavidiyo kabadde awandiseeko nti no NRM muwedde era nga bolaba ekigambo ekyo wakiwandiseeko wali waggulu muganda wange nga bwe tumanyi nti no Alien Skin munnange taggwako ate bisesa. Tunuulira akatambi kaako. NRM. Don't want to peace. Katonda kagajo kukola. Tubakeke mu mbuga mu bayaye bwo Dawudi. Bambanya tena ruva neno na bafukire ekizibu ngandike emisangigi. Ola. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde katambi ako aka Alien Skin akatwedinze ennyo muganda wange akoogeza munnange abantu obwama. Bagambye nti bannange Alien Skin ati akoze atya ali kuki kikyakola esayidi eno muganda wange kwegamba nga byewunyisiza nnyo ate munnange ate abagoberezi be wali ate ku mikutu munnange ate egy'enjawulo. Kati munnange kankuggyewoko awo katono nkutegezeeko omuyimbi Paalaso munnange alabiddwako wali mu katambi akabadde katwedinga ennyo. Akatambi ako nga bw'okalaba munnange ate wali ku mukutu ogwa Big Eye Yugi munnange babadde bakataddeyo akatambi ako katwedinze nnyo era nga Paalaso nga bali musabira oba nga bali ate mu kumwatuza munnange ate obulokozi era nga bolaba mu katambi. Tunuulira akatambi kaako. Olunaku lwaleero nzija mu maaso nga nkwegayirira onsaasi onsonyi ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa olwaleero binsonyiwo byonna ayi Yesu bye nakola nga mmanyi ne bye nakola nga simanyi binsonyiwo byonna ayi Taata kubanga olwaleero nze n'omutima gwange zikiriza okuweebwa obutuukirivu era njatula gyakamwa kange nti lokose mu linnya erya Yesu. Amiina. Wow. Receive it in the name of Jesus. Ekinywere ku lulimi lwo ne mu mutima gwo musajja we toligenda mugeera kulangirira ogenda mu linnya erya Yesu. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde bwezi munnange ate updates zino ate wenkuleetedde wano ku Jamina Tiogi ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo katono nnyo making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpya like n'okusharinga nakyo kibeera kikulu nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo katono nnyo bwekiti.